biba tukakase mu lwali tubabuuzaako mugamba mutya mugyebaleko naye nga tubalamusaako nnyo mwenna yonna gye musangibwa okubanga muli olunaku olwaleero tutambuliddeko obukesa ng'ekituleese ebukesa tuzeeko ku galagi y'ebukesa tunyumyeko nabo tusanze bali mu kkakala by'emirimu gyabwe naye tugenda kwogeramuko nabo tugabane nabo ebirowoozo byaffe ebyolwaleero batubuulire ku mulamwa gw'olwaleero bo kye bagwogerako kituufu Banaddini abazenga bafa COVID-19 yabata oba kirimu omukono. Lydia nga bulijjo nkoze ne Emerson ku kamera katweyongereyo nga tubuuza ku bantu temuvaawo. LMTV. Let's go fast. Omulabi waffe omulungi nkwebaza naye nga nayongera okujjukiza abanaffe aba King Montage Studio be bateekamu akasente basangibwawo ennankulabye beekwateko ng'oyagala photoshoot ennungi bw'oba oyagala okufaanana obulungi ku mukolo gwo oyagala kutimbira mukolo buli kimu banaffe aba King Montage Studio bakikwasaganya beekwateko ku note 7 note 2 10 41 25 naye nga neyongera okujjukiza ndi Bukesa njagala nyumyemuko n'abantu b'e Bukesa nsanze bakakalabya emirimu gyabwe naye njagala tugabaneko ko nabo leero ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero Banaddini abazenga bafa abanene naddala mu ddiini tugambe nti COVID-19 oba nyina omukulu gw'ensanze munzikirize mubuuzeeko taata nkulamusizaako nange nkulamusiza nnyo kankukwatire gyebaleko kale nyabo naawe gyebale amanya gange nze Sempala Drake babumba gwe Sempala Drake mukulu Sempala Drake mu Bukesa wano okola mulimu ki nze nkola fitters and mechanics. Okay. Kosi yange gye nakola. Gye wakola. Oli makanika. Ndi makanika. Abakanika zino yingini ez'amaanyi Range Rover biki. Generally ebintu bino byawukana. Ffe tusala bloka, safta, cylinder head, broker bowering, crankshaft, rehearsal, ne assembling the engine, no assembling a engine. Emirimu gyaffe wano. Emirimu gyammwe. Mukulu Sempala ndisobezza bali eri. So? Mukulu Sempala ali eri. Lyeryange eri. Okay, mukulu Sempala omulamwa gwaffe ogwaleero omulabi waffe ali eyo ayagala agabaneko ko naawe ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero tuli mu kwebuuza Banaddini abazenga bafa abanene mu ddiini olowooza nga bwe baleeta keesi zino nti COVID-19 yabasse nti oba woba oliawo sukaali abasinga batugambye sukaali na mutima bituufu ekintu ekyo okutwaliza awamu ebintu by'okufa kw'abantu nze kambigalamize Katonda olw'ensonga twalina omusajja Yona mu byafaayo bya Bible Nineeve bwe yayonoona abantu bwe bayonoona Katonda n'asindikayo ne Nineeve Katonda bw'asindikayo ne Nineeve abantu ne bagaana era okukyuka essaawa y'olwaleero ne Ibrahimu jjajjaffe yennyini bwe yali nga ayagala okuzikiriza Sodoma ne Gomora yatuma malayika okugenda okuzikiriza Sodoma ne Gomora naye waliwo ekibuuzo ffe kyetwebuuza eri Katonda ku bantu kitya kyemwebuuza eri Katonda twebuuza eri Katonda Ibrahimu yali mukwano gwa Katonda yatuuka n'abuuza Katonda yamugamba nti bwe libaayo abatukuvu 5 olisonyiwa ensi eyo Katonda n'agamba nti ndisonyiwa n'atuuka ku mutukuvu omu nti bw'alibeerayo omutukuvu omu alisonyiwa ensi eyo n'agamba nti era ndisonyiwa lwaki Katonda tasonyiwa nsi eno yagyerabira temulimu basabi lindako katini kikyotegeeza Katonda yeerabira ensi eno olw'okuba nti Banaddini abamaanyi bafa abantu abalala bonna bafa naye lwakuba nti nga bwe tunagamba nti abo be bantu abo badde bamanyikiddwa naye ng'eriyo n'abalala abafa Katonda yeerabira Uganda yokka oba ne Tanzania ne Kenya kyengezaako okugamba nnyabo kiri ekintu kimu Katonda okwerabira kwe mu ngero tulinamu essuula ez'okusa Katonda Katonda n'abawa mu kamutulo ng'abaana ba Isirayiri bagwawo so ne Yesu naye kennyini yali yeebase mu lyato ng'abantu basaanawo kati kyembadde ndowooza mu kufa kw'abantu kuno okuliwo Katonda obanga kisoboka obanga kiyinzika kubanga ne Yesu yennyini yamusaba n'amugamba nti obanga kiyinzika singa nze bwe njagala naye nga naye olw'omubiri gwe yayina naye yasaba ekikompe kimuveeko naffe Katonda bw'abanga gy'ali atutaase okufa kw'abantu bano kukendeere tetufuddeeyo oba COVID
tetufuddeeyo obadde ki naye mukama atutaase gw'ogamba Katonda eba nteekateekayo kalenda y'abantu abo ebeera eweddeko. Nze sirowooza nti buli muntu afa eba kalenda ya Katonda. Kiba ki? Endowooza yange egamba kubanga bw'otunulira mu byawandiikibwa Kayini teyandisaabeeri. Kayini teyandisaabeeri kubanga bw'okitunuulira Katonda yatuuka n'okubuuza Kayini n'amugamba lwaki osse muganda we. Ekitegeeza buli nfa ya buli muntu wano tekitegeeza nti aba afudde, Katonda yaba amutegerekedde enfa ye. Kituufu. Tumirayo mu babiri nkwerekereza. Ntumira bannayuganda bonna ne Banaddini bonna abafiiriddwako abantu baabwe n'abantu bonna abalina abantu baabwe nga baasibibwa bakoseddwa. Nze kye mbadde ndowooza nti eggwanga lyonna twekwatire wamu naddala nze abeera mu masaze 18 abantu basibe banoonye Katonda akyuse ensi eno. Tweyanziza nnyo tweyanzeege naye ng'omulabi waffe omulungi neeyongeza okujjukiza tuli Bukesa Lydia nga bulijjo bannaffe Banaddini abatuvudde ku maaso rest in peace nga tweyongerayo tuli wano Bukesa. LMTV. Let's go fast. Okay, neeyongera okwebaza mukwano gwaffe atulaba kutukakase mu lwali pulogulaamu yaffe nga bulijjo. Olunaku olwaleero nkoze ne Emerson ku kamera. Lydia nga bulijjo ntambuliddeko mu sayidi z'e Bukesa nga njagala nyumyemuko n'abantu b'e Bukesa tugabane nabo omulamwa gwaffe ogwaleero. Naawe ali eyo osobola okukomentinga ku social media zaffe ezo zennyini n'otubuulira ddala kituufu Banaddini abazze nga bafa keesi ze batuwa ntuufu oba nkyamu. Mukwano nga tweyongerayo mpola njagala nyumyeko n'omwami tweyongere otatankula musizaako. Nange nsanyusa okusinkana nnyabo. Gyebaleko. Kale nnyabo naawe gyebaleko nnyabo. Kale ssebo oli bulungi? Ndi bulungi nnyo nnyabo. Amannya gaffe? Amannya mpitibwa Bateddewo Gracias oba munnagwengula wa Kabaka. Okay, Bateddewo Gracias. Bateddewo Gracias wano mu bayitawo batya wano? Wano Bukesa wano okolawo mulimu ki? Nze ndi makanika wa mmotoka. Oli makanika wa mmotoka. Mukulu batte gw'olowooza omulamwa gwaffe ogw'olwaleero guli nti Banaddini abazze nga bafa ebbanga lyonna ab'amaanyi n'abalala be tubadde tetumanyi. Gw'olowooza keesi ze batuwa ze ntuufu eza COVID-19 oba woba oliawo abasawo batubuzaabuza? Ebyo bya kifere byennyini kizibu nnyo COVID okutta wano omuntu kubanga wano taluma twagala tugamba COVID taluma munnayuganda. Asobola omuluma naye nga si kyangu kyakumutta kuba ono lubyamira wano lubyamira tumuvumula. Ekitta abazungu okusinga bukyafu. Ensi zaabwe nkyafu. Twagala okuŋŋamba Uganda yesinga obuyonjo. Wano tulina emiti egimala n'enjuba tubadde nayo wali bw'ogatta obunyogovu n'obukyafu. Kuba ekyasingira ddala okuvaako abantu okufa ennyo mu Bulaaya mu 2019 omuliro gwayaka mu Australia gwali mungi nnyo. Gwayaka guti abaakuma mukumeka ali kasalanga ke kanjo bali ali Bugumu lyali lingi. Omusana omuliro ne gwaka nnyo. Omuliro wakati mu 2020 wakati mu mwezi gw'okubiri nga guggwako oba entandikwa y'ogwokusatu waabeerangawo empewo enkyafu ng'eva mu Europe nejja mu Africa. Olw'ebbugumu eryali livudde Australia lyalemesa empewo eyo enkyafu okujja eno ne yeetooloolera ku Mediterranean Sea nebakyukiramu kyova olaba eyitala abantu bafa kunkumukanga obuwuka. Abantu bakunkumukanga obuwuka. Kyagala otugamba mu Uganda wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda COVID-19 taliimu. Mwali naye kizibu okutta omuntu. Kyoyagala otugamba Banaddini abazze nga bafa ne batuwa cases nti no bafudde COVID-19 abasawo beetereze batuwe ebbaluwa entuufu. Era beebereremu. Batuwe ebbaluwa entuufu. Batubuulire ebituufu. Sikuzzaako mukono. Weeraba abantu ba Kabaka bawangaale. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Omusajja bw'atyo bw'atugambye mwetereze abasawo abakola cases ez'abalwadde abazze nga batuva ku maaso mutubuulire ddala kituufu. Lwaki mwagala okutulimbanga nti COVID-19 y'abaluma? Naye nga neeyongerayo nkyali Bukesa mu galaji y'e Bukesa naye nga nnyumyakoko nabo nga tugabana nabo omulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Omulabi waffe omulungi weeyongera okomentinga n'okusubscribinga tovaawo tukoma. LMTV. Let's go fast.
bannaffe mu bulango bw'abakama baffe nti mukulikireyo ddala. Neyongera okujjukiza bannaffe aba King Montage Studio basangibwa awo Ennankulabi. Oyagala photoshoot, oyagala kukwatira mukolo, oyagala kukwatira birthdays, surprisinga mwagalwawo. Ngenda kuva e Bukesa nga nkakasizza nti abaami ba wano bagenda surprisinga abaagalwa baabwe. Naye nga neyongera okukujjukiza pulogulaamu y'olwaleero, omulamwa gw'olwaleero. Banaddini abazenga bafa ddala kituufu, keesi ze batuwaza entuufu. Ndi mu kunyumyako n'abantu b'e Bukesa, abasajja b'e Bukesa banyumizeemukko tulabe oba ddala kye kituufu. Nkulamusizzaako. Kale maama. Gyebaleko. Kale maama. Amannya gaffe. Amanya bampita omuzira nkima Salisadaamu. Oliko jjanga omuzira nkima. Salisadaamu. Salisadaamu. Sibuka Butambala awo. Sibuka Butambala. Batolere salaamu tamulimu kisiibo. Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Bagande bange mwenna abasiibi. Bagaliza ekisiibo ekirungi n'omwezi gwa Ramadhaani omutukuvu. Alhamdulillah mu mbeera yonna yonna Katonda n'abatusobozesezza. So Katonda atuyise mu mbeera yonna yonna tunaabaamu insha Allah. Temunaabaamu. Lwaki ekisiibo kyammwe kino kituleetera obwavu ne tubeera baavu? Soteba bwavu ebandowooza yonga gwe omuntu aba akyogedde. Nenga teri bwavu obutajjira. Natafa alhamdulillah buli mbeera yonna gitubaa mu kisiibo. Embeera yonna tujaniriza kuba mwezi mutukuvu gwa Ramadhaani. Ekisiibo kyammwe kitunyigiriza nnyo naddala nga ffe munaffe Abakatuliki emirimu gyaffe gitambulira ddala mpola gikendeera. Tetumanyi lwaki mu abakyasinze okuba abangi oba. Buli ngeri yonna Katonda yakola ensi eno nga mulimu buli muntu kwegamba embeera wagirabira. Tekuba kunyigiriza nti nomba baavu. So kwegamba kiba kiriwo kubanga kino ekyo kisiibo. Kibaawo mu mwaka kibaamu omulundi gumu. Mwaka kibaamu omulundi gumu naye nga kisiibo ky'omulundi guno gw'okitambuza otya oba fasidde wagiwulidde otya nayise ku basiraamu nga banyiize. Alhamdulillah nebaza Katonda nakulira mu family eyina eddiini. Nze natandika okusiba ina emyaka 7. So kwegamba teri mbeera yonna eyinza kunjigiriza naye mbeera nga ndi muddungu nsobola okusiiba. Teri mbeera yonna eyinza kunyigiza naye ennaku natandika okusiiba. Nali nsiiba sunna, watu tulina sunna ze tusiiba. Kugamba tagenda okujja. Embeera y'okusiiba nagimanyiira dda. Wagimanyiira dda. Munnaffe eyo katuveeyo tugende ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero Banaddini abazenga bafa abanene n'abatali Banaddini n'aba gavumenti abanene ba gavumenti abazenga bafa be bakwata mugolowooza keesa ze batuwaza entuufu nti bafudde sukaali COVID-19 mitima n'ebibumba n'ebidiridde bituufu. Kyesinga okukkiriza kyesinga okumanya Katonda ono mu nsi ali omu. Era Katonda buli omu alina entegeka gye yamutegekera okugenda kwe. So kwegamba toyinza kuteekawo nsalawo oyo gwe omuntu nga Katonda yali yakireeta. Abasawo basobola okukola ekyabwe ekyobbo kyaba balabye naye nze kye nalirabye buli omu aba n'entuuko ye. Nze bwekyo omulamu ogwo kugamba nze nsobola okugamba nti Banaddini Katonda ayinza okuba nga yenteekateeka gye bateetekera. Mu bufunze Banaddini nti kalenda zaabwe ziba ziweddeko. Gwe bw'obugamba. Nze bwe ngamba kubanga yenzikirizayo agamba nze mmanyi buli omu alina okufa kwe. Abasawo keesezi ze bafulumya ze ntuufu tuleme kwemulugunya nakwekangakanga nti ze batuwasiza entuufu. Omusawo waddemba okwogera ekikye noba wadde okugamba okwogera ekye ye nga waba akirabye. Naye mukyo tunagenda n'ekyo kubanga be bakyogedde nti nno kwegamba kyekibasse mu mbeera yonna. Tumirayo omu babiri nze nkuleke. Nsooka ddala okutumira famire yange. Ntumira famire ya Kiggundu Abdallah ne famire ya Kikulukunyi yonna yonna ebutambula Kabasanda. Nentumira ne bakozi bannange bano e Bukesa. Kosa n'abasiraamu bonna bali mu kisibo mbagaliza omwezi gwa Ramadhaani omutukuvu. Tweyanziza nnyo tweyanzege bannaffe abasiraamu tweyongera obbakubiriza okusiiba akatale ke kabannaffe abasiraamu musiibe nga bye musiibira bituufu okusinga wonookera ku makya okusiiba ng'ate jjo wabadde mu ssabo. Tuli musaidize Bukesa tovaawo tukomawo. LMTV. Let's go fast.
Okay, nayongera okujjukiza nti ntambuliddeko obukesa nga ngabanako n'abantu bawano ku galaji y'ebukesa omulamwa gwaffe ogw'olwaleero guli nti Banaddini abazenga bafa muganda wange ogolowooza abasawo cases ze bafulumya ze ntuufu oba twemulugunya muli nti si ze ntuufu bangi ne betutamanyi ne betumanyi abanene mu gavumenti abazenga bafa ni mu kunyumyako n'abasajja wano ku galaji y'ebukesa nabo batuwe ku ndowooza zaabwe taata nkulamusizza kale nnyo nange nkulamusizza nnyo gyebaleko kale sinyo nawe gyebale naye yogerako nnyo kino ki eno gye bayita cylinder head cylinder head bagiteekamu ki ebeera mu mmotoka ki kati eno yennyini gyendiko egenda mu mmotoka ekika kya kolona omanyi zibeera za njawulo buli head egenda mu mmotoka ey'enjawulo okay amannya gaffe amanya nze Kaluledi mukulu Kaluledi omulimu guno ogumazeemu bbanga ki omulimu ngumazeemu ebbanga erigenda mu mwaka ogumu n'ekitundu kati biki byogufunyeemu ebirungi byengufunyeemu bingi kubanga nsobodde okwebeezaawo n'ebirala bingiko n'ebirala by'otajja kugamba abalogo bangi sijja kubyogera ojja kubyogera okay mukulu omulamwa gwaffe ogw'olwaleero tuli mu kwebuuza cases ezifubutuka mu basawo nti ezifubutuka mu basawo mbunombu abantu abafa Banaddini tugeze abanene mu gavumenti nti ebintu cases ze bafulumya katugeze ebbaluwa ezo ze batuwa ntuufu ebbaluwa ezo abasawo ze bafulumya nze ku lwange enganzi sijja kugamba nti ntuufu oba si ntuufu kubanga nze siri musawo kubanga gwe toli musawo sijja kugamba nti ntuufu oba si ntuufu oba oli awo ziyinza okuba entuufu kye tutamanyi mu bufunze gw'ogamba abasawo bafulumye kyonna kye baagala bo bafulumye kye baagala kubanga munnaye bo bayinza okuba obudde buno ku nsonga ezo ez'okubeera abasawo bo batusingako kubanga ne binaaba ebituufu ne banaaba batulimbye era tetujja kumanya ate nga mu kasenge babeerayo bokka bo babeerayo bokka era ne bw'onoobeera ogenzeeyo tojja mmanya ngeri gye bakikozeemu era bo bajja kufulumya kye baagala atege kamera mu uniform sijja kuzaako mukono kankwerekereze nga neeyongerayo nkyali bukesa ngabanako ku galaji ya wano wakuba tebagiŋŋambye erinnya nimugabanakoko nabo ebirowoozo byabwe oba ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero mbatubuulire oba ddala cases ezifubutuka mu basawo z'entuufu tugume ku mutima omulabi watukakase mulwali mukwano subscribing liking era commenting etovaawo LMTV. Let's go fast. Okay, nayongera okujjukiza bannaffe aba King Montage Studio bebasangibwa awo enankulabye ku bitaala osalamu busazi ojja kuba obalengera beekwateko okukuba photoshoot ennungi muwala munnange twagenda kukuba gafaananyi gabi otandika okkaaba ne kameramaani akubye ebifaananyi nga tomusasudde sente zo nnyingi babbeeyi nseko buseko beekwateko okukwatira omukolo gwo beekwateko okukwatira embagayo surprise party surprise nga mwagalwa oyagala surprise nga kina ng'osobola okumusuprise nga akola pulogulaamu eno naye nga nayongera okujjukiza nti ndi mu sayidi z'ebukesa ne mu kugabanakoko nabo omulamwa gwaffe ogw'olwaleero omulabi wange omulungi omulabwa gw'olwaleero guli nti ddala kituufu abasawo cases ze bafulumya ntuufu Banaddini abazenga bafa tukkirize nti COVID-19 yabatwala katweyongereyo nga tubuuza ku baami bano taata oli otya ndi mpozi ebaleko banange gyebali amanya gaffe amanya gange mpitibwa jogo jogo mbadde sitidde nti oyitibwa ddogo nti omwana ayagala ku ndogoondo okola biki wano mu sayidi z'ebukesa zenkola kuno ku yingini ku zingini zino tuzigatta tuziddaabiriza bwetyo mpolampola mwe abagatta yingini ne tutuuka wali ne zikuba fetukola teza kuba temukyabikola si mu tetukyabikola mwali mubikozeeko febyo tetubikolangako temubikolangako nze okubikola wano mwe abakyasinza okukanika yingini wano mu Kampala wonna bane kansabe bosi wange ngulirayo akamotoka ndeete ku yingini yange wano ndabe webinaaba naye nga neyongerayo omulamwa gwaffe ogw'olwaleero guli nti wamma kituufu Banaddini abazenga bafa n'abanene mu gavumenti cases ze bafulumya ze ntuufu nti COVID-19 yabase naye nze mbadde ngamba kubanga COVID tannabakujja Banaddini baba tebafanga kubanze musajja ndi musiraamu ndaba Banaddini bange abasinga bafa
twalayo bonna nga bagera ne mufti yali ow'ekibuli naye yafa covid. Simanyi mu bufunze Kyemmanyi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mulimu ekigamba kadara Allah, ekirungi n'ekibi byonna biva eri ani? Katonda. So Katonda yatuwola obulamu bwe tubeeramu. Oli musiraamu? Yakujjulula. Ndi musajja musiraamu. Wasiibye? Nasiibye. Wasitidde ekisibo kyakuyisa kiti? Tekyampisa bubi. Kuba nze nga nali nkyetegekedde. Wali okyetegekedde. Mu bufunze mulindidde ebbanga ddene katatuuka. Okay, tudde ku mulamwa gwaffe. Mbufunze abasawo bano kye boogera kye tuba tugenda nakyo kye kituufu. Sijja gamba wali eringana gwenyera obumanyirivu bwange wano. Okay. Toyina mukyala? Okube sina mukyala era nyina girlfriend. Mutumireko lwaki tewamuwoowa? Abatali bawo tesinza gamba nti mukyala wange simuwoowe. Mutumireko? Ntumiddeko ku Amina. Amina. Bangi. Amina tuli bangi kati aneetegeera ati. Ye yeemanyi bwemanya. Era wegera Amina yabeera yeemanyi. Naye nga lwaki mba nnemerawo mukwano gwange omulungi nayongera okujjukiza mbadde Bukesa nga ndi mu kunyumyamu n'abantu b'e Bukesa nga ngabana nabo omulamwa gwaffe ogwaleero. Lydia nga bulijjo pulogulaamu tukakase mu lwali nkoze ne Emerson ku kamera yabadde akuba ekifaananyi ekiramu bwe kityo neyanza abantu b'e Bukesa mwebale kuteesa ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Kansikiriza omutonzi atakuuma mpeera abankuumire tukwatagana ate nate olunaku olw'enkya. Webityo webibadde Bukesa naye nga bansuubiza okumpa yingini nga mmaze okugula emmotoka oba gye mmansooka oleeta nagasimanyi akatale keka akamotoka ngenda kakugulira bwereere ate nga era nze makanikawo byonna nja kubikola mwalaali. Mwenyweza omwana antwala woba obaddeyo ng'okyanjagala abakuveeko nze kati gwe oli wange bwoya era nkubuukinze buli kimu nja kukikola. Mbuukinze ngenda ku engagement nze sikyalina kyakola. Akatale keka akoolwaleero ngenda gamba ku bakyala abakeera okutuula ku mizigo ne mulaba abaana b'abannammwe nga bagenda okukola n'ogamba kimalaaya kyetunda. Mukwano bwe guba omulimu gwakubula va ku mwana wa munno muviireko ddala lekeraawo okumuyita malaaya. Tukwatagana olunaku olw'enkya atakuuma mpeera bankumire Lydia nga bulijjo bagayizi mbaagala nnyo. LMTV. Let's go fast.